Okutugwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osize tobeera ng'otulaba lunaku olwaleero lunaku lwa njawulo. Nkomezaawo Afande Maria mulaba ayakaanyirira wano. Last time yali wano tuba nga twogera ebigambo era nsuubira mwina kye mwafunamu. Atumuleeta nno lwa nsonga tamala gajjabuzi nti azze kumala budde. We have a reason as to why atumuleeta. Akaseera kano tulina ensonga nnyingi nnyo ze tumula beera nga twogerako. Tulina musumba waffe bambi Pastor Romushana. Bamuvumye n'embwa ne yeesigama ennyama. Pastor Romushana ono ye pasa abavubuka era azze ayogera ebigambo naye na statement gye yakoze ebanga emuvumya. Yavuddeyo n'agamba nti President Museveni si bwe buzibu bw'eggwanga Uganda wabula ffe abantu nga ffe buzibu era n'agamba nti tagenda kutirira oba mumuvuma muvumya. Mu kaseera kano musajja wattu ali mu bivumo. Jjukira nti yabaddeyo ne okwebaza oba okusonda ssente ez'okuzimba ekkanisa naye abantu tebamujjumbidde naye nga ku social media bamwagala nnyo omusajja oyo Pastor Romushana naye essaawa eno embeera mwalimu bamuvumye nti bamulabirawo tumulaba kupika bunyama naye mbw amagezi talina bwe batyo bamuvumye tugenda beera nga tuyitawo ku nsonga eyo eŋŋamba nti abantu empisa nga ziganye ne bapasita babavuma. Pasita kyeyayogedde mwenga abakuumaddembe mukyogerako ki? President Museveni bwe buzibu oba ffe buzibu tugenda beera nga tuyitakaawo. Tulina n'ensonga ya Tugumi. Twali wano tugamba nti Tugumi ate tufaayo sa yonna ajja kubeera nti ate alabika n'olunaku olwaleero avuddeyo n'aba nga yeetondera Jeno Muhoozi Mama Janet wamu ne President Museveni. Jjukira nti yavaayo n'ayogera ebigambo n'agamba nti Jeno Muhoozi yeetaaga DNA naye leero avuddeyo n'abyegaa agamba nti yabyogera mu busungu. Obusungu bwasukka bwasukka era yali agala attention nti yakolera gavumenti eno talina kyafujeemu. Bwe tunaavaawo Afande Maria tugereko ne ku nsonga ebitambula ku TikTok. Abaana beevuma nalabye Shira Price n'endaba full figure bali mu kwevuma bigambo. Nsonga zitandikira Wannaalongo omukyala AK47 bwe yafa abantu ne balaga nti ate Shira Price n'alaga nti alumiddwa mukwano gwe. Full figure n'abagamba wakimwesiba ku mirambo buli omu ajja funa ogugwe. Saawa no beevuma nalabyeko n'omukyala bamuyita Naalongo Makula alina bizinesi gy'akola. Okwetunda ku TikTok okufuusa okwetunda. Abamateeka mugenda tuyamba tutyo abantu babwemmula ebigambo ebinene. UCC yavaayo n'egamba egenda bakwatako abemmula balekerawo bakojja ne basenga naye saawa ero omwana atuula ayagala nti era nene emitwalo 5 oba ogina ateekako saawa eno naawe teweemoola nawe weba twebakola. Afande Maria nkuloopera. Afande Maria tutandike ebigambo. Tutandikirewa tutandikire ku nsonga ya tutandike bwa Romushana. Romushana Pastor Romushana tubabuuzizaako naye mbadde njagala tubabuuzeeko owere ddala n'ennamba y'essimu era nekyenkuloopera ekirala nti enamba njagiba nga tumaliriza gye bawe kati sooka obabuuzeeko gibayo kati. Afande Maria amanya gange wa Maria Chantal ntera okukozesa Afande Maria kuba abantu lye batera okumpita. Original Madam Uganda ku mikutu. Community Liaison Officer CPS Kampala ntuulaawo ku CPS mu room 24 anjagala wansanga. Ndi musanyufu nnyo mwebale kunkyaza nate. Bye twogerako tetuyiwa mazzi wansi. Badde nawe njagala okyogera naye kinyuma mu lulimi lwange kati kyogere weeyagale ebisuubiro gyogere mu lulimi kyogere mu lulimi lwo. In my language tuvuga ngo kumena mazi ku luteke. Luteke is a leaf of a yam. When you pour water it just immediately rise as if you have not poured anything. Kikola kya gundi yam ye June. Okay. So whatever we do bye tukola wano bye twogera wano tetuyiwa mazi ku kikola kye June. Byonna ndaba nga bitambula bulungi era abantu bebale kutwagala. Abantu gye bali abaagala poliisi era ababiwuliriza era ababitwala ng'ekikulu. Ensonga zonna ze twogerako tumala era ne zikolebwa abantu ne basiima. So abatuwuliriza abatulaba abalaba programs za Megatron mwena mbasiimye nnyo ate mwebale n'okukomentinga ate mwebale n'okukuba amasimu. Essimu yange eri 0705
22 50 20 akwagala anjagala ensonga y'abano abantu be bakwata mutuuse we bakwatira obwereere ensonga yeyo y'abantu gye bakwatira obwereere babakutte idol simanya bamusanze atambula simanya tamanyi gy'alaga lwaki otambula ekiro ensonga eyo otuusewa mega nga bwe nakugamba ebikwekweto ebyo tetubikolera bwereere era tetubikola nga tewaliwo nsonga era sijja gamba nti bigenda vaawo bigenda kusigalawo paka obumenyi bw'amateeka nga buvudde mu nsi yaffe Uganda era abantu begendereze beera w'olina okubeera at the right time okole by'olina okukola mu budde bwabyo odde waka weebake ebikwekweto byo tebigenda kustopinga kubanga ebikwekweto ebyo tubikola nga waliwo ensonga of which bwe tusirika ntugamba tubaleke meaning abantu bagenda kweyongera kola ki kuza emisango kuba bamanyi tewali kigenda okolebwa nga bwe nakugamba era ebikwekweto ebyo bwe tumala bikola tusootinga abali innocent ne badda waka era tufunamu n'abatali innocent amasimu ndowooza wagalaba nina kye nalabe kye mwakyusizaamu naye era twamala kukyogerako nalabye omugezi wa poliisi Rachel Kawala ng'abantu abayise essimu yo yegwaliwa nti yenze Sewanyana Moses ng'alaga ne screen savers Sewanyana Moses sooka otugiremuko ku password neŋŋamba poliisi ate nga mutandise okukyusaamu kati ekikwekweto ekyo kibi kyabadde kirungi ekikwekweto ekyo buli we bakola ekikwekweto ne bayoola ebintu baba bategedde nti wano waliwo ekyabaddewo era kiyamba nnyo abantu bafunye amasimu gaabwe so kati awo sijja kupromisinga nti ebikwekweto bigenda kulekerawo paka nga abantu balekedde awo tubba ekyengera mutuuseewa ekyengera tubikolako era amasimu bankubira nga bangamba nti tebikyalinga bwe bibadde nina yasoose naŋŋamba mbu waatereddemu omulala naŋŋamba mbu ate baataddewo n'obukodiyo kati mbu wafunye stage ya booda y'abasirikale bano ababeera awo era wa booda gamba waliwo n'ayitawo neetaaga okusomosa neetaaga okusomosa mbu ebyo byonna embu kati wali ku ttaawo ekyengera eringa nnyanja kati booda zino ze bateekawo keekati akakusomesa okuyisa mu nnyanja eri awo kagolomolo byonna kasita mubireeta bakama bange esaawa zino bakuwuliza byoyogera ate neebaza bakama bange they watch these programs bwe bamala obiwookinga ne babiwulira nga bwe mubyogera they find out ne bamanya ekituufu bwe bamala okumanya ekituufu ne batereeza mu mbeera kasita okyogedde bacommanders akagolomolo bagenda kakwatako bulungi nnyo kale katusabe buli kimu kitambulire eddala bulungi nnyo so katutandikire ndowooza ku nsonga ya pastor Rwomushana ansooke nkuteeka akamansukira kano mansuke bulungi pastor Rwomushana nga bavuma wa bwereere Abannayuganda tebaagala amazima kasita obeera ng'obagamba amazima ajja kuwalana kati pastor Rwomushana Isaac ye yavaayo ebintu abikubawo ng'omukiga simanyi mukiga tayinza bubuuka mukiga omukiga akikubawo nga bwe kiri teyemamaaza so kati pastor Rwomushana alabika mukiga kintu akikubawo nga bwe kiri nakugamba amazima kati kiri gy'oli oba amazima ogaagala oba togaagala n'ogatwala kino kyagambye oba munvume naye nze amazima ngenda oba bamuvume naye kayogera amazima bamuvuma lwaki bamuvuma kati bagambye bwe yagamba nti obuzibu si President Museveni ne bamuvuma naye kati gwe olaba otya President Museveni yakwata akaveera n'akakanyoga wali olabyeko akaveera oba ekicupa nga kiva ku konvoyi ya President Museveni nekigwa wansi ani adugaza kibuga obeera mu mmotoka omwana n'abeera ku booda n'amala okulya ebindaazi n'asuula n'amala okulya ki n'asuula ani abba banne ffe twebba ani akuba banne n'emmere baanoonya bennyini President Museveni sente aziteekayo President Museveni ateekawo program ey'okuyamba abantu bennyini ne bagyonoona enjiri ya pastor Rwomushana ogiraba oti enjiri ya pastor Rwomushana nze njagala kuba nze kyenjagalira ayogera amazima oba toyagala amazima kugawulira ebyo bibyo naye ye ayogera amazima pastor Rwomushana alina kyakyusizza eri eggwanga lino mu kubulira mu basumba nga bwe nakugambye abantu tebaagala amazima era abo abamuwuliriza ne bamukyawa beba batayagala amazima mu Uganda muno
tebaagala amazima. Kino kyayogedde abasinga bagamba kiringa ng'ekyobufuzi bagamba yalidde. Buyalidde ki? Yalidde kati saawa eno gavumenti yamutaddemu ssente atandise okuva ku mulamwa. Yaguvuddeko atya? Agamba ata President Museveni si bwe buzibu. Ate ye bwe buzibu nange nziramu n'enkyogera. President Museveni si bwe buzibu. Obuzibu be bantu ffe. Oba banvuma nange banvume nkyogedde. President Museveni si bwe buzibu. Obuzibu be bantu ffe abamukolera. Lwaki ogamba nti ffe buzibu? President Museveni yatuma abasirikale ogenda okubba abantu ku luguudo. Ateekawo amateeka agabakwata nti webba omuntu. Babakwata nga bwe nakugambye nti abo abasirikale era abamu ku bakola ekyengera ne Nateeti. Saawa zino wenjogerera bali mu kaduuku. Afande. Webali. Bali mu kaduukulu. Bano abadde babba abantu ekyengera. Buli akwatibwa bw'ati ne bamutegeera nti y'ono. Waliwo n'omulala yampadde aka message. N'ateekamu erinnya ne ssente ze baamubba na buli kimu kye baamukola ne kye baamukyajingira ne kye baamukwatira n'ebyabeerawo byonna. N'ampa message eyo. Eyo message jjukira. Eri ku mukutu teri ku simu yange mu inbox yange. Eri ku mukutu. Eri ku mukutu. Mukama wange bwe yagirabye n'agamba okay mumuleete wano. Kuba nalabye message zabadde ng' 3,000. Ati waliwo message ziri era bannayuganda bw'obanga omuntu akubbye nawe ng'olaba ali kubba nga musirikale kwata linnya lye amanya tugayina ku uniform. Nti Afande Maria ye yankuttemu. Kwata linnya lye gonsindikire busindikiza aka message. Ku namba ki? 0705 22 50 20. So tulekera ogamba nti President Museveni tasobola kuba kizibu. Lwaki aba kizibu? Bantu abali wansi we abakola by'abatuma okukola be babikola obubi. Kati Pastor Romushana bw'avaayo n'akyogera bw'ate simanyi bagambye yalidde. Mbu yalidde. Nti baamulabirawo anti engeri gye ayina omubiri guno yapika akanyama. Bagamba waaka bali bamanyi waaka waali naye waaka wambwa. Bavuma wabwerere yabagamba amazima. Era Pastor Romushana w'oli jju bagambire ddala amazima. Nze nkuwagira. Pastor Romushana ono najja n'awaabira ku bamu abamuvuma muyinza bakolera ki? Tubasiba. Mubakulako mjiba misango kyekyo. Public nuisance. Befudde ekiragasa. Abo bonna b'ogamba b'oyogerako abeevuma ku TikTok, abeevuma ku mikutu, abakwata amasimu ne bakola buli kimu. Oli bw'ajja n'acomplaining nti so and so yanvumye. Era tugonjoola ensonga ezo. So teri kudda wali n'otandika okwogera ebintu ebikyamu, n'otandika okuwemula abantu, n'otandika okwogera ebintu ebikyamu, n'olowooza nti poliisi terina kyejja okukola. Nakugamba poliisi ogigamba nti terina kyejja okukola nga tonagituukako. Nga tennakukwata ennaku tebannakutwalayo. Naye bakutande bakuleete. Naye bagamba nti muyina abaana n'ebyana. Mulimu abantu abavumidde wano abantu okumala ebbanga nga temubakwatangako. Tewali. Listi. Most especially bano abagamba nti basaidinga n'enaabi mbo tebagambwako. Bakumala ivu ne bafuma abantu. Tebakulimba. Ffe twagala omuntu aveeyo ajja agambe nti gundi yanvumye. Aleete evidence. Bamala kuloopa toyogerera eno. Kati bw'oba nga toze complaining. Teri muntu ajja okumanya nti bakuvumye. Steps ki omuntu zayitamu okugenda okuwawaabira omuntu? Jangu ku poliisi. Tewali step yonna gy'ogenda okuyita mufuna poliisi yonna ekuli kumpi. Gy'owuliriramu emirembe. Ojja ogambe nti gundi so and so anvumye. Era zino video zanvumiddeko kino kyankoze bino bino byankoze. Tewetaagayo ka sente? Sente ate zaaki? Ogulayo ki? Gojja buzzi? Gojja buzzi. N'oyogera n'oreporting omusango ng'abalala bwe bakola. Kati bonna abavuma omuntu waddembe okumuloopa saawa eno oba wadde obuyinza? Omuntu yenna gwe bavumye waddembe okujja ku poliisi n'aloopa. Teweetaaga kunoonya na Maria, weetaaga genda ku poliisi ekuli kumpi n'oloopa. Bajja kuyamba bamukwate nga bulijjo tubakwate. Bulijjo tubakwate. Kale andi ne Afande Maria. Oyo furufiga ye gwe mwogera buli kaseera tomuwulirangako nti ku poliisi bamukwatako. Oli maama wange furufiga. Tebamukwatangako. Simulana buzibu akola mirimu gye. Ate talumba atamulumbye.
omala mulumba gwe yali akuvumyeko nze yali anvumyeko banvumira ki kati okira nti naye olumu alumba bamulumbi tewetaaga kulumba bakulumbye wetaaga baleopa kati saawa zino nvume nange nkuvume kiba tekikola tekiba kirungi bwaba bamulumbye naye talumba ajja aloope awo wetuli bwe tuba ku nsonga eyo tujja kulaba gye bigenda okubeera nga biggwera naye mugambye abamuvuma asobola obaloopa naye bw'aba avumye naye tusobola omukwata onvumye nenkuvuma kati ani aloopa awo mwena muba muziza emisango mwena muba mugwanira kukwatibwa kati oli wanvuma ne muddiza mwena muziza guba teguweddeewo mwena tuba tubasiba kati ani abagenda oloopa munne kati obuzibu bw'abantu lwaki tebaloopa ku poliisi omanyi kubanga yanvumye nange nemuvuma kati alowooza munaga kati bwe mutwala ku poliisi yanvumye ate nange naleeta akatambi nange namuvumye ne bagwa draw kati ekivaamu basigala eyo ne basiiwuuka empisa ne beevumira eyo ne basiiwuuka empisa that's why they don't report naye singa omuntu akuvuma n'okola booti n'osirika n'ojja n'oripootinga ku poliisi ne tukwata oli eyavumye ne tumusiba naye obuzibu obuli mu bannayuganda kwewoolera ankoze kino naye kankimukole that's why they don't even come to police baba akimanyi mbu poliisi erwawo okukola oloopa omuntu n'asigala nga yagamba ali munene siganga n'abapoliisi abamu bamutya agamba nina order from above tewawulidde omwana kyeyagambye waliwo order from above ey'okuvuma sira price omukwalo gwawe wawulidde kyeyagambye badde mutolobe ne fulufiga n'agamba bajjeno bemukubira saluti fe tubambula mpale neŋŋamba tugenda kuloopa wa bajjeno bemukubira saluti fe tubambula mpale neŋŋamba nja kubuuza afande Maria bajjeno lwaki bambula abantu empale nze awo sina kyenjogera gye babambulira empale sibeerayo yakoze statement neŋŋamba gye babambulira empale be bamanyi oba empale zaabwe bazibajjiramu leka basiiwuke empisa balabe nti Uganda yaabwe eyonoonese kubanga baagala nnyo okwambula abantu empale bajjeno bambule bantu baabwe kati general omuntu nayimirira wali lagamba muze general mwambula empale naye ate abamu babawaayiriza mwanyi ge yakozeseza Wagalabi babawaayiriza saagala kikiriza kuba sinakiraba bo tebalina musaayi afande baguyina naye kati ng'obwo obuwalawala obubeera nga bweyogerako bwe butyo babwagaza beesoma afande oyiddewo kati buli omu agenda ayogere bayambula empale ne beeyambula osiiwuke empisa kubanga weebaka ne general mba nina ekigundi kati oyo general yeebaka n'omuntu atalina mpisa naye talina makulu n'obeera nga obeera n'omukyala gw'oyambula empale enkya n'omusanga ku mukutu nga yeeyogerako yeesoma ate bw'avuma abantu bw'asiiwuka empisa naawe ne weewaana mbu nange nina omukyala ekituleetedde obuzibu tulina abanene nze nina omunene tujja kunkwata ku muntu wabeera nga ngenda kuvuma nina afande Mario nankola ki tubakwatako nno tubakwatako tebakukanga mbu nze nina omunene tujja bakwatako tubakwatako naffe tulina abanene betuyitiramu bw'oba ogamba nti ono tajja kunkwatako kuba ayambula general empale nange nja kuloope wa general omulala gw'otanaba kwambulako akukoleko kubanga si ba general bonna nti beeyambulira abo abawala empale zaabwe naye abaana beewaana nze nawulidde statement eyo neŋŋamba omwana nga munene bajje no akati obwo nabo bunene obw'okugenda wali n'okozesa omubiri gwe okweswaza mbu kubanga oyagala general akubeererewo obwo bunene ndaba bunene era nange singa mbadde oyo nandifunyeyo kijja banoonya kumenya amaka g'aba generals kutabula amaka abakyala baabwe babirabe batandike okuwankawanka naye nalaba statement eyo yannyumidde ffe bemukubira saluti nze enyiiza bunyiiza afande tonyiiga enyiiza bunyiiza kati kubamu akafaananyi singa bba wange abadde general n'oyogera bw'otyo olowooza nandifiirinze nti abamu no balowooza babugundi bafande temulina musaayi naye banasira price yayogedde statement neŋŋamba naye nze kyembasaba mama
situganye mubambula mpale mubakola bye mwagala byonna ne mubeereko n'empisa mulemo baswanza kuba obeera ne general somewhere otula naye ku Sheraton oba otula naye ku Serena oba wherever you go oli ne general ate n'odda wali n'otandika okuvuma kwogera ebigambo ebiswaza what kind of person kiba tekivaayo. Okay, that aside Tugume Final Gideon Tugume ali out avudde nabanga yetondera General Muhoozi neyetondera Mama Janet Museveni neyetondera ne President Museveni naga nti ebigabo byonna bye yabyogera mu bulumi bw'abanoonyeza babuze tebamuyambye abeereddewo President Museveni General Muhoozi alinga muganda we bamukubye ekikono bamwako ne ku ssente z'obukadde 5 General Narweso n'amulemesa okuzifuna naye finally bambi yeetonze neyetonda General Muhoozi n'amusonyiwa era ssaawa eno ali waka kasita yeetonze yeebali kasita otegeera ensobi zo ne weetonda ne bakusonyiwa ne mu ggulu Katonda kiwandiika mu kitabo nti wasobya ne weetonda ne bakusonyiwa ne Katonda akusonyiwa naye bw'oba ofunye ebizibu n'abanene abakulu abo tekyetaaga kwogera ebisongovu kubanga oyagala attention tekyetaagisa ekyo kuba olwedde oba obaswaziza naye bw'aba yabeetondedde ne bamusonyiwa kitiibwa kya Mukama. Naye baba naye enkwata gye bamukwata yali etuyisizza anti yabulawo bubuzi yali gye bakwata gundi Mwanga Kivumbi naye kooti yatuyambye ne balagira ennaku 7 babeere nga bamuleeta naye abantu bakomplaininga lwaki poliisi tetuyamba naye banga yekwata abantu bano abantu abajja muleeya babatiisa ababajja muleeya bonna bali part of us kati poliisi ffenna tetwambala uniform kati ntegeerera wakati for example Ganjawuli wali mu poliisi azze nankwata bukwasa abamuntu tebaba na kaadi abana mmundu mugemera wala mba ngenda kivaamu nti bw'aba kukutte of course bw'aba azze nga gw'oli kuba tulina abapoliisi abalinga ggwe balina nviiri balina obulevu balina nazino baziina mubalina tubalina ebyo ddala so bw'aba azze kukwata asobola okwe-identify nga nakugamba ame police officer era towakana kuba gye bali so bw'aba azze n'akukwata gwe ng'omuntu first of all bwe baba bakutuuse mu maaso watidde dda tokyalina bw'otandika okwenyonyolako watidde dda naye golowooza bakifeesi be bakunoonye naye nga poliisi ebekutte baba bapoliisi era nga gwe mulimu gwabwe it's not a must nti poliisi ali mu uniform yalina okukwata omuntu nabo baba n'ogwo omulimu they have that mandate ffenna tutambulira ku mandate age oba ndi mu uniform oba siri mu uniform oba nina emmundu oba sijirina we have what we call a warrant card warrant card eyo ye ID gwe gyoyita national ID naffe tulina IDs zaffe oba working ID bagiyita warrant card why did they call it warrant card nti ekuwarantinga to do any police work at any time so bwe nzija n'enkukwata oba ndi mu uniform asiri mu uniform nina warrant card enzikiriza okukwata so they don't have to complain balina okumanya nti n'abapoliisi gye bali abatayambala uniform. Kino ekintu Tugume kyakuze bambi ne bamusonyiwa ssaawa eno ali waka alina mukyala we beeyagala bali abanywa lwaki awamu temukikozesa omuntu n'omugamba kukiva okumusiba weetondera oyo gw'onyiizizza banaye nga tukikola nnyo mbateeddwa paka mu kooti tukikola nnyo gwe mulimu ogw'amaanyi ogukolebwa mu community liaison office ye office gye mbeeramu ofisi yaffe beera yakutabaganya abantu era ebiseera ebisinga abantu abasinga abajja mu CRO tukakana nga tubatabaganyiza ne beesonyiwa oba omulala abanja mune n'amusasula mu bulungi so ebiseera ebisinga abantu abamu tuba mediatinga ne basonyiwagana lwakuba nti ebyo of course tetubiteeka mu kutu nti buli omu akimanyi naye gwe twali tukikoleddeko akimanyi kikibeerayo. Nina omukyalo ono bwe bakulabye nga nkuleese waliwo abantu baŋŋambye oleese Afande Maria yafukamiza Naalongo ne gwafukamiza njagadde kujjako awo katono yali akoze ki? Naalongo yali avumye banne ng'aboogeddeko ebisongovu kyekyo kye nakugambye nti omuntu bw'akuvuma n'osirika Naalongo makula omuntu bw'akuvuma n'osirika olina obuyinza obugenda n'okola ki n'owaaba so yavuma ku bantu n'aboogerako ebisongovu n'abakola ebiki byonna bye yabakola ku mukutu
bo ne basirika ne bajja ku poliisi ne baloopa so Nalongo bwe muyita najja era eyo bye babadde ogamba nti kusonyiwagana Nalongo najja n'asaba okumusonyiwa n'afukamira wansi n'abagamba munsonyiwe ne bamusonyiwa naye ate ekineewuunyisiza nti Nalongo Semu Nalongo era jo namulabye ku mukutu yabaddeko ku live nalabye ate aseba abantu bamugubire simanyi mbw atunda abaki abasajja atunda bwe jangu weefunire package oyagala mulengo ng'akuwa oyagala omu ekyamazima Nalongo ye asazeewo okuswaza obusiraamu tenza obusiraamu mbuwa ekitiibwa nnyo naye nga Hajati shize Hajati ng'omukyalo omusiraamu byakola yandibadde tabikola siganya ayinza okuba nga alina bizinesi gy'ayisaawo oba gy'atunda oba gy'akola biki naye alekerawo okuswaza obusiraamu ababo n'abeevuma ku mikutu yammwe respect your families waliwo omuntu atazaalibwako imagine nga maama we akulabye ku mukutu oyogera ebigambo ng'ebyo bava mu byalo baveeyo neeyo mu byalo gye bava tezituuka talina gwaswalira abamu bazaalibwa wano mu kibuga nina omwana gwe nalabe yabadde ne musajja wange bamuyita Don Questions ng'atudde ali bw'ati agamba nze abasajja oba oyina ssente jangu nkuwa gundi eno kwetaano nkuwa eno bweti balioko beeyagala kankulope bakola ne live ekiro waliwo bamuyita simanya Mase senga Mase waliwo n'omulala ayambala afuula feesi y'ekikadde ekikadde like bagiyita batya naye atunda like nga bwenyinza okuba nga ndi wano nenfuula feesi yange ng'ey'omu bagiyita batya eyo filter bagiyita batya simanyi old aged filter simanyi nga bwe nakalabye bwe bakayise akafeesi kaakafuula kikadde n'adda wali n'atandika okwetunda kweyogerako jangu nkole biki so what kati abamu balina ezo zimasaji simanya sipa bakola live ngeno wali abawala nga 10 n'atandika ayagala ono weetaano jangu sindika mutwalo nkoleze ku bifaananyi bye oyagala nkoleze paati ki yangu lwawo gwasubwa ogenda beera ng'ofuna package abo ogenda bakolera ki afande tuswadde yalabbi nsobola obbaloopa n'obagulako emisango oba tebannabaloopa tewali yali abaloopyeko beetaagisa okuloopa oba poliisi yeetaaga okiyingiramu teri yali abaloopyeko nkyewuunya naye bukyanga mbaawo sirabangako omuntu aza okuloopa eyeekoze ebyo ku mikutu simanyi lwaki babiwagira ndowooza abantu baba babinyumirwa nnyo nawe binyumirwa abasajja ate gwe ate bandoopera bino baŋŋambye mbikubuuze mbuuliza abantu kati nze badde mbuuza gwobinyumirwa nze sinyumirwa kumpemula naye omwana ayimirira bwati bannange ajagala bamanyi n'okulagako afande nkuloopera ndowooza olabyeko awo jagula bakola kasende abaguzi abantu abakulira ebyemikutu be balina okutuyamba ku kintu ng'ekyo baba broking oba simanyi ayogerako bwogezi tareactinga abaana bawemula abaana beetunda oli n'aleeta wano omuntu n'ayogerera essaawa ezi ng'ali mu kwetunda ngamba ate ku musanvu awo siseera bw'ojja ku makya nseera olweggulo bwe batyo abawala abataabaekeraawo kubanga bineeswaza aba UCC batuyambe ku nsonga eyo baregulatinge oba banoonye engeri gye bakendeezamu ku nkozesa y'emikutu buli awemula nga bamublokinga buli avuma nga bamublokinga buli akola ekikyamu nga bamublokinga awo ensajja afuna musaniti awo tuyinza okufunamu koko wakiri okay that aside akalulu ka bannabakyala wakalabye nakalabye ate abasajja bakayingidde omusajja tewamulabye ng'ayambadde gomesi ng'ataddeko wiigi nga yeekozeeko ne bamugamba kiki nti twabadde twagala n'abakyala ono ayitemu akalulu kaffe kakawuntinga nnyo kati weebuuze omuntu ng'oyo atasiima katonda yamutonda okuba omusajja babakazi bangi ab'okulonda kati gwe omusajja weetaddewo akalulu kamu kamuyiseewo nakirabye ne ngamba nja buuza afande Maria bano si yenkola y'ebisiyaga nabalabye ne mbeewuunya kubanga neebuuziza nti akalulu k'omusajja omu oba babiri kayisaawo omuntu nga nno beekozeeko bitya
bayaye just kati ndala mubakutte bano mugenda bagula ku misango ki kuba n'ebisiyaga bifuuse ebisiyaga okweyita kyotali kati mukakasa mutyambu yeyise kyatali wagamba yabadde yeekoze byekikyala nga tesi mukyala kati oba teweeyise kyotali ensonga y'ebisiyaga waliwo nno n'abadde n'obulevu omanyi anti agamba byakika kati awo affe bwe tutyo abasajja n'abaami toyawula ffenna tubirina jjajjaffe yafa bwatyo nga kubidde awo sofa akalulu kagenza katyanga gwe Uganda bannakatemba kalulu kagenze bulungi kalulu kagenze bulungi sinawulirako entalo ennyingi ezabaddewo era tetulina nabe twasibye after that era kyemanya abantu balonze abakyala be baagala okubakiikirira abalungi abategeera amateeka abagenda batuusako ku mirembe n'ebirungi so bebale kulonda ensonga y'ebisiyaga mugikwasaganya mutya ku poliisi awo ensonga y'ebisiyaga kubandaba bapasita bangi bayinyigidde musijja yogera nnyo ya pasita n'omu naye bamulaba bakyali mu kkooti baliyo beegi ensonga y'ebisiyaga awo ewaffe ku poliisi wenkolera sitera girabawo tetera tebeewaabira sitera girabawo kati nendeeta yabirya bw'omuleeta ng'olina obukakafu etteeka liba limukwata ng'olina obukakafu togigenda n'okwata mukwano gwo n'omusibako ekisango nga tobimanyi naye bw'omuleeta ng'olina obukakafu asibibwa kubanga okimanyi ebisiyaga mu Uganda tebikkirizibwa so kati awo oba babikola eyo ne basirika naye tebatera kuloopa naye be baloopa basibibwa afande njagala kusibula akaterekeka saagala kuvuga nnyo era nsigala ngamba bannayuganda personal security is very important weekuuma wekka tambule n'omuggo mu mmotoka okwekuuma si kutambula na muggo okwekuuma kwe kumanya nti wantu we sirina ogenda sirina kugendawo ntegeera ddi nti sirina kugendawo waliwo ebifo by'ogendamu nga naawe okiraba nti ebifo ebyo bibeeramu abakyamu abanywi banjaga wano bwe mpitawo tewali seefu wano waliwo akazikiza tewali seefu totambula nnyo kiro totambula ng'oli wekka totambula nga simu eri wano buli omubbi agiraba bayirewo oluusi ababbi tubatemputinga okutubba n'omuteerawo essimu n'ogiteeka wano mu behind pocket bakiyita batya okumugira okumukema obeera omukema bw'aba nga tagirabye esimu ayinza obutagibba naye bw'ogiteekawo agibba kitegeera so ensonga eyo abantu kyengamba nti personal security naawe keeping ebintu byo bulungi naawe keeping safe totambula kiro totambula ng'oli weka tobeera mu bigrupu ebibi tolwana tonywa mwenge n'ovuga emmotoka totamiira n'otandika okulwana tobba omuntu yeka yeekuuma yeka abakuumaddembe bagenda okuyingirawo nga just kikususeeko bawe namba y'essimu tubawo enamba yange y'essimu eri 0705 22 5 2 kale tuweze okubeera nti obadde otambula naffe najose mbeera ng'otulaba mbadde ne afande Maria ku TikTok okozesa ki Original Madam Uganda. Original Madam Uganda. Tujja kumuzza next week on Friday. Musibe bulungi mwera.